ku social media mu masinzizo ku mizigiti kurwa abantu beyita basheki niba bamufuti baki sibitegera haji ne sheke obyawulirawo ate mwatu abasiramu abarungi bebanji umura mirembe Dr. Sheikh Haji PhD Anas Kalisa neseka wango murungi Sheka Kamyuka naye Sheikh n'umuzata w'umura mirembe nekati waliwo rutaro makatiga Sheikh Bossa ne Bossa oliskora bivemu ne waliwo Sheikh Kiti ono gwe basondere motoka mutozi wa feya mkoraki kati Sheikh muzata tanafa sibyange yayogera bino eri Sheikh Kiti chemanyi kiti gwe yarategeza uno mamu muhusini kiti wafune ebikwate byo n'otandika bikwata abantu ne bibanyumira tekikutegeeza nti oliseeka n'oyogera n'olayira n'okulera wallahi ennaku 10 edduwa za Ramadani mu nnaku 10 ezisembayo mu Ramadani ziri kale otyawa dalili olina dalili mamu muhusini kiti wafune ebikwate byo n'otandika bikwata abantu ne bibanyumira tekikutegeeza nti oliseeka n'oyogera n'olayira n'okulera wallahi ennaku 10 edduwa za Ramadani mu nnaku 10 ezisembayo mu Ramadani ziri kale otyawa dalili olina dalili mamu ebigambo ebyo bya mugenzi Sheikh n'umuzata kati kiti mu byayogera ebyo nakolesi matu nayogera eri kabaka amugamba bino omulimu munene tusobola butuuzaayiza Ssaabasajja naddala nga tuli basajja baganda kale lwakuba naye era ekyokusiramu kati tusobola butakimugamba nti gyo gino emyaka 7 bannaye giina we girikoma Ssaabasajja wakyaliwo akakisa akalowooza kubiriddako wakyaliwo akakisa akalowooza kubiriddako notereza ebyetaagisa okutereza bino tubyogera Ssaabasajja tukwagaliza bulamu bulungi olw'ebirungi byetukufunyeemu ng'Abaganda ne Uganda ono emigaso gye gisuka ku Uganda gisuka ne ku Uganda kyekituufu kawuka ka siriimu yakayimiriramu akoze omulimu muno kati Sheikh Kiti agamba Ssaabasajja kabaka ku myaka 7 asiramuke awone kubeera obubi oba ali bubi kati ebyo bigambo bya Sheikh Kiti Sheikh Kiti oba kitiiki oba muvule simanyi niwavaayo ekonsani di Muganda nganze ate w'ekibuli alimu olukigakiga nganze yes ekonsani di Muganda Muzeeyi Magara n'ayuza kuvuma kabaka si busiraamu siwinaako buzibu si busiraamu obuzibu bwange noonya nabo ekibaluma kati kankugambe omanye neewe obulenzi nze nalima nekkubo we bagenda ozimba omuzikiti guleeda gye natwala obuzibu bwange si busiraamu obuzibu bwange si busiraamu obuzibu bwange buli ku bavuma basiraamu bavuma bwakabaka nakabaka abasinzira mu busiraamu naye olwokuba tebategeera ne bwe tunaabavuma tujja vuma waabwe
bategeere nti tulumwa bo beewuunye oba balumwa kuwe batalaalaba myaka 147 nze owange gwendabako mulabidde emyaka gyonna mu bulamu bwange bamulese 9 nga mulaba nakati bo balooza ffe lwaki tuluma balooza tuli bikolokomba bamuveeko abo balooza nze ni munaddiini babuulako nga njogera ku katuliki ekibi nze olaba ojjukira olunaku lwe wambuuza nga Bikira Maria asse mu ddirisa nakugamba siinaayo lunaku lusobola kutya nenjogera ku mukatuliki kibi kakati bwe mukimwogerako mugambe mwesasuliza ku ki omukulisaayo nga mwesasuliza ku ki Omuseveni sidde kati Sheikh Kitty oba Sheikh Muvule walinye gye gava kati Kitty yali yayogera bino n'olulimi olukakkamu wakati mu kwebuuza nti kati bwe nnyambalira Ssaabasajja kati Abaganda bonna ne basiramuka Ssaabasajja bw'omutyoboola kati ye kenyini n'asiramuka kati omusiraamu munne wuuno wano kiti induat alfitna Eduata na fitina bategeeza naye bangi bumwongedde omutegeera okuva mu bategeeza mu lwatu olw'okuba nti alaze nti tawuliriza n'abamu ku bamugamba bakola ki bafa kiti induati alfitna be bamu ku bakooza aba fitina abatali ku manhaji y'abasalafu bonna bida. A few moments later kantu sokwetonda kwange eri abatali basiraamu yawa abatatutegeera bwetwogera ku Jesus bwetwogera ku Kristo n'ebiri mu layini eyo wonna akosebwa mu mbeere mubi endala tusonyiwe tetunasimufisa kutuuka ku kyobola muntu yenna lwanzikirizayo buli muntu waddembe okusomya enzikiri kati tosobola ntalo za ddiini kubanga okumanya eddiini nzibu kati kankulage ku balokole bange Pastor Senyonga bw'aba kugamba Yesu we ye Yesu owaddala owabalala wa bicupuli owulira kati Sheikh Kitty Sheikh Kitty Dr. Anas Kalisi yagambanga omusiraamu waddala olina kusomesa ebikwata ku busiraamu obulungi buli kuyingira obusiraamu kiki bw'obeera omusiraamu kiki otegeera ekyo ate si buli omu ajja kubeera musiraamu tokitegedde kati gwe Sheikh Kitty waliwo olutalo olusituse ku social media mu masinzizo ku mizigiti ku lw'abantu beeyita ba Sheikh ne bamufuti baki sibitegeera Haji ne Sheikh obyawulirawo ate mwatu abasiraamu abalungi be bangi uwumula mirembe Dr. Sheikh Haji PhD Anas Kalisa ne seeka wange omulungi Sheikh Kamyuka naye Sheikh Nuhu Muzata
wumura mirembe. Naye kati waliwo olutalo makati ga Sheikh Bossa ne Bossa oli sikoola biveemu. Naye waliwo Sheikh Kiti ono gwe basondera emotoka mutonzi waffe yamukola ki. Kati Sheikh Muzata tanafa si byange yayogera bino eri Sheikh Kiti kyemanyi kiti gwe yara